nkwaniriza nnyo ku mukutu ogwa Babi Television Uganda era nenkwebaza okubanga otambulira wamu naffe yonna gy'osinzira okubanga ogoberera omukutu guno. Nsonga ku nsonga nga bulijjo tweyama okubanga tuzikutuusaako bw'otereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, naddala nga ensonga zikwata ku muntu wa wansi. Ffe tweyama okubanga tuzikutuusaako buli lunaku obutakoowa, era nga nkwebaza gwe wenna eyasubscribinga ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda, era manyi nti amawulire ogafuna bulungi nnyo mu ngeri emu oba endala. Nsaba okwate ku kigambo share otandikize otambuze information eno esobole okubanga etuuka ku buli munnayuganda yonna gy'awangaalira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kw'ossa ne mu nsi ez'enjawulo. Bw'otanaba kubanga osubscribinga ng'oli mpya, nsabye osubscribinge ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza okwate ku kide ekyo oba notification bell, wano nno kijja kuba kikuyamba oteekamu all, ojja kuba ofuna obubaka bwonna oba ka message buli tunaba tutaddeyo amawulire gonna ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Kino nno kijja kuba nga kituyamba ffembi okutambulira awamu n'okumanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Olunaku olwaleero nkuleetedde akatambi ka Muhammad Nsereko, era nga atabukidde Minisita Magoola, Speaker wa Parliament, nga kw'ossa ne Museveni mukama we gw'abadde akolera okumala ebbanga ddene nnyo nnyini ddala. Mu katambi kano ogenda kubanga owulira ebyo byennyini ebimuggyeko waya n'atuuka n'okutabukira bakama be olw'ensimbi ze basaasaanya ez'ekyeyonoonere. Era ngenda kubanga nkuwa akatambi kano kawulirize bulungi, n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo toyongereyo. Isu si yakuwa musolo n'enkozesa yammwe embi. Kakati bazze wano mu kakiiko ka budget nga bwe mulabye ne baleeta ssente nti obuwumbi 7,500 baagala bbuwa Ministry ya Science and Technology kukola kintu eki mbu kwongera kuyigiriza abantu bwe banywa mmwanyi. Obuwumbi 7,500 bano abantu ani agenda okubasonyiwa? Kati nze njagala kubabulya because kituuse nga tebakyafaayo nti simanya waliwo agenda okukola vaccine endala yankwa obuwumbi 25. Kakati Magoola bwe bamuwa obuwumbi 576 eno bwe basika obulala mu mmwanyi. Kwegamba kiki bagenda okuleeta innovation mu mmwanyi, kubanga abantu we bali abalina companies zaabwe ezirosting emmwanyi ezizissa emmwanyi ffe tuzeekaliza. Kati innovation ki gye baleeta? Tuginywere mu bikopo binene bya gama, tuginywere mu bukopo butono, oba tuginywere mu disposable? Nti ezo tubawa obuwumbi 7,500. Sente kwegamba bakwata omusolo gw'abantu bonna ne bagudiibuuda ne bamala ne bongera okukama abantu abali ebweru. Nze nno nnyongera okugumatiza bannayuganda nti bannange, buli bw'owulira ng'omusolo gukunyize, oba oli Kabaale oba oli Hoima, gwe manya nti akunyigirizisa omusolo guno gwonna ye gavumenti ye NRM. Nze nno nnyongera okugumatiza bannayuganda nti bannange, buli bw'owulira ng'omusolo gukunyize, oba oli Kabaale oba oli Hoima, gwe manya nti akunyigirizisa omusolo guno gwonna ye gavumenti ye NRM. Abantu abali eyo naddala generation ento, the young generation, the young people, mutunulire ensi yammwe abasajja bwe bagidibaga nga bakwata ssente ze bakuggyeko ku musolo 576 baaziwa Magoola, 576. Naye ne baddira Kampala yonna ekuŋŋaanya omusolo baleese ekinene nnyo mbu baleese obuwumbi 119 bukole kilomita z'enguudo ezisukka mu 4,000. Bo ne batwala ziri zonna zino tezoogerwako, ne batwala ziri. Kakati bannayuganda bwe bante bagikamye amabeere ne gakalira. Kakati banaatera kama mulokoni kukama bigere, bagenda bakama ne mulokoni bamukame. Ebyo nno bibadde bigambo bya Muhammad Nsereko ku supplementary budget eyaleeteddwa olunaku olw'ejjo mu Parliament. Era ng'ebigambo ebyo nga bw'obiwulidde sigenda kubanga lina kye nnyongerezaako olw'ensonga nti byonna obitegedde bulungi nnyo, bibadde mu lulimi Luganda. Kwata ku kigambo subscribe, subscribinge ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza nyamba okwate ku kide ekyo, bw'okwata ku kide ekyo teeka mu all. Wano nno ojja kuba tosubwa mawulire gonna aganaaba gaguddewo wano ku mukutu